osobola okugenda ku bibanja byaffe ebyenjawulo ebya Hope Channel Uganda n'osobola okulaba obubaka obw'enjawulo n'ebigambo ebyenjawulo n'okugobera programs zaffe live. Osobola okugenda ku Twitter handle Hope Channel Uganda, osobola okugenda ku Facebook Hope Channel Uganda, osobola okugenda ku TikTok Hope Channel Uganda, osobola okugenda ku YouTube. Okonno osobola n'okulaba programs zino live ku Hope Channel Uganda. Osobola n'okuwandula app eya Hope Channel kuva ku Google Play Store oba ku App Store, no installing application yeyo nosobola okubeera nga tambulira mu byokuyiga bino. Nsaba Mukama ayongera okumpeera omukisa bulijjo nga tweyongera okuyigira awamu kubanga ye Katonda ayinza byonna. Katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaza kubanga otukuumye. Ekisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe nga tuyiga. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Twogera ku dating ne courtship. Tuli mu season 2. Era nga kuno twayagala mu season eno tuyambe nnyo abavubuka. Olugero lw'Omuganda lugamba nti akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Tumaze ekiseera kinene nnyo nga tuyigiriza abantu abayingira edda mu bufumbo. Nenge ekyamazima ebimu si byangu kukyusa. Mukkirize mugaane bingi ebyamaledde okusoba mu bufumbo ebitakyasobola kutereera. Abamu beekosa dda nga you can't even undo the damage. N'ebimu weebiri tebivaawo. Bimu weebiri ng'obiraba nako. Kakati nga sina byangu kutereeza. But there is hope. I'm saying there is hope. Ekisa kya Katonda kikyasobola okubeera naffe ne tubaako ne kituzimba. Naye bwe tuddayo ne tugamba nti katutandike n'abavubuka abato kubanga eyo gye kifiira, eyo gye kyonoonekera. Ebizibu ebisukka 5 ku 100 ebinyigiriza abantu olwaleero mu bufumbo n'amaka bisinga kuva mu mbeera mwe baali ne bye baasalangawo nga tebannaba na kusisinkana. Omuzadde ng'okuza omwana wo tegeera nti okuza mukazi wa muntu mulala. Omuzadde ng'okuza mutabani wo kyeteeke mu bwongo nti okuza omwami agenda okubaako n'omwana w'abandi gwawasa. Kubanga okufa okw'amaka kutandikira ddala eyo. Katugenda okutuuka okukula tuwase ng'emyaka gye tuyiseemu 3, 25, 28, 24, 35 nga gitutaddemu bingi ebitakyasobola kukyuka ne bwe tuyingira obufumbo. Kiriva twagamba nti ensobi nnyingi ezikolebwa mu dating ne courtship zitadde amaka ku bunkenke n'obuzibu obw'enjawulo n'emitawaana egisinga okubeera egy'amaanyi. Kiriva twasalawo mu season 2 tukwate eno gye kitandikira. Tukoleko episodes wakiringa 50. Olwo nno omuvubuka afunire ddala obugazi obw'ekigambo kye bayita dating and courtship. Kimusobozese okusobola okuzimba amaka aganaabeera amasanyufu ne mu biseera ebijja. Si byangu. Tulina omulabe atulwanisa. There is that negative force that fights against all the positives. Naye tulina okukkiriza ti mu programu eno tetuyiga buyizi kyokka, naye ate tukulembeza Katonda ng'amaanyi agatandika obufumbo era agayinza n'okuwanirira bonna. Byonna bye tusomesa
biyinza okuba bisobola okukola naye bingi ebiba bitasomeseddwa byewetaaga okuyigirizibwa Katonda yennyini. Olwekyo nsaba wakati mu kuwuliriza ebigambo bino byensomesa ate omanye nti enkomerero ya byonna ekisa n'okusaasira kwa Katonda byetwetaaga bitukwatireko tusobole okubeera n'amaka amasanyufu ne relationships ezinaavaamu omulamwa. N'ekyo tekijjawo bwetaavu bw'amagezi na kumanya awamu n'ebigambo ebiyinza okukulungamya, kubanga Omuganda agamba nti gakuweebwa munno amagezi muliro ebe gukuggwako munnange ogunona wa muliraanwa. Olwekyo nsaba ebigambo bino bibeere binaakuzimba naawe osobole okubeera mu relationship ensanyufu era erina emirembe. Namaliriza okwogera ku kweteekerateekera relationship era ne mbategeeza nti si kirungi omuntu okutandika love relationship nga tamaze kweteekateeka mu mwoyo, mu mubiri awamu ne mu bwongo. Kakati olwaleero njagala njogere ku motive, purpose, the reason behind you starting a love relationship. Love relationship oba enkolagana ey'okwagala wakati w'omusajja n'omukazi erimu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka ye dating, kyekisinga obumpi. Ekitundu ekiddako ye courtship, kigazimuko. Ekitundu ekiddako ye marriage, ekyo kya kiseera kyonna. Love relationship tekoma ku dating, tekoma ku courtship, erina kukoma ku marriage. Bwe muyingira okukwanagana naye nga mugenda kukoma ku mutendera gusooka gwakwemanya bwemanya kiggwe, mubeera temutuuse ku kigendererwa. Kifaananako n'omuntu ayinza okutandika okusoma naye naakoma mu kibiina eky'omukaaga, ne bw'alyagala atya aliba teyamala kya musanvu. Osobola okusoma ate n'otatuula bibuuzo, n'osoma omwaka gwonna omulambo oba ku university oba ogwa senior 4 oba ogwa senior 6 oba gwa any tertiary institution, naye bw'otatuula bibuuzo newankubadde nga watuulanga mu kibiina n'osoma n'obeerawo buli lunaku, teri gy'oligenda n'ogamba abantu nakola diguri newankubadde nga mu kibiina wabeerangamu. Bantu bangi ababeera mu kibiina ekya relationship naye olw'okuba tebatuula bibuuzo ne bamaliriza nga tekyabagasa. Okubeera nga musisinkanye mu kwagalana kimuyita laavu, era nga mutandise okukwanagana gwe omulenzi awamu n'omuwala, kibawadde omukisa munene nnyo nnyini ddala. Nkiddamu, kibawadde omukisa munene nnyo nnyini ddala okusobola okubaako kye muzimba kituuke gye kiteekwa okutuuka. So it is key and important okukozesa omukisa ogwo muzimbe kye mwetaaga okuzimba, okukozesa omukisa ogwo mukwasaganye kye mwetaaga okukwasaganya. Ekyo ojja kuba okoze bulungi. Oluvannyuma lw'okweteekateeka n'okuzimba ekyo tuzimba nga tukitandika, what is the motive behind starting a love relationship? Ekintu ekyo kikulu nnyo. Bw'aba nga waliwo ekintu ekikulu mu bintu byonna by'okola, y'ensonga lwaki okikola. Actually, mu kusala omusango, the motive behind what you are doing is key. Mukola judgment era eri ekikolwa ekikoleddwa. Yensonga lwaki batuyigiriza buli lunaku nti lwawo nnyo okusalira omuntu omusango okutuusa ng'otegedde ekiri emabega ow'ekyo kyakola. Osobola okusanga omuntu ng'atambula bwereere
naye bw'omala okutegeera nti yagudde eddalu kati ebirowoozo bye bitandika okukyuka ku ngeri gy'obadde omulabamu kanolekerawo omulaba ng'omuseegu n'omusaasira busaasizi omubikkeko kagomesi oba omubikkeko kaleesu aleme kutambula bute kitegerekese bulungi kati ensonga si kyekyo kyemukola naye ensonga esinga obukulu kyekyo ekiri emabega obwekyo kyemukola manyi nti abasinga obungi amaaso mugateeka kwawo be muli nabo mu relationship naye nze njagala okubajjukiza nti amaaso kugateeka kwabo be muli nabo mu relationship kyabunafu amaaso gateeke ku nsonga lwaki oli mu love relationship